ng'agamba nti abakulembeze beemulugunya ku ssente ezibaweerezebwa. Katukirinnyonnyole ye nga bwakifunye eggulu bwalisase ate olifune eggwanga lino otegeera bigenda mu maaso. Genda mu maaso Makumbi Emmanuel. Okay. Mwasuze mutya mukulu Senkubuge ne mwannyinaze Jennifer mwebale kuweereza yo embale tukedde bulungi naye ekiri ku mimwa gy'abantu abasinga ye ge maka ga sipiika agayuniikiriza abantu abasinga era nga emboozi eri mu kibuga wano buli omu gy'ayogerako aga nti amaka gasinga State House okunyirira naye buli omu alina eddembe okuzimba kyayagala okusinziira ku nfuna ye. So yo nga tuvuddeyo bo bakulembeze era nga baviira mu bitundu by'Etteeso mu district ey'e Kumi bavuddeyo ne balagina gavumenti aga nti waliwo sub counties empya ze bagunjaawo naye okusinziira ku ssente ze baweereza district sub counties zino tebazibalirako era nga bakyawa sub counties enkadde zokka ekikalubiriziddwa naddala mu mpeereza y'emirimu naddala mu kukola mu nguudo n'ebirala. Okusinziira ku ssentebe w'Ekkuumi district omukulu Elungat Nelson aga nti bafuna obukadde 193 naye okukola ku nguudo naye ng'ate olutindo olumu oluba luguddemu ku luguudo luba lwetaagisa obukadde nga 2 oba 3. So n'alabira ddala nti obukadde 10 bwe babawanga gavumenti waba tewali kyebukoze nnyo. Nakana akawumbi akamu gavumenti ke yasuubiza okuwa enguudo buli district aga nti babalagidde obutakola nguudo mpya zonna okuggyako okumaintaininga ezo eziriwo nga n'olwekyo nakyo era agamba nti kigenda kubanga kikaluubirizibwa mu mpeereza yaabwe mu bintu. Yasinzidde awo n'asaba gavumenti eveeyo etunule naddala mu ssente ez'enguudo zino kuba naddala entindo eziba ziguddemu olabira ddala nga tosobola kukola luguudo sayidi emu n'obuuka olutindo abantu naba nga basobola oyitako. So kino aga nti entindo zesiza okubalyako ssente naye ng'ate gavumenti weba ebalirira ssente zebawa entindo zo tetera zibalirira era empeereza mu bantu neba nga tekyatambula bulungi. Katumuwulirize mukulu Nelson Elungat ono chairperson owa Kumi district wannyonnyola ku nsonga eno. District has kept on having undulating road fund values. Like of late, excluding the 1 billion that the government is planning to bring up, we have always been having on about to 105 million that is supposed to be spread to Kumi, Kanyumu County, where we are currently, and Kumi County. The new administrative units specifically do not receive anything from the inception. The only monies that come in under road fund are only tagged to all the administrative units. A very unfortunate situation, creating now, a state of roads to be very appalling in the district. Has kept on having undulating road fund values. Like of late, excluding the 1 billion that the government. Okay, oye ssentebe wa Kumi district omukulu amanyiddwa nga Elungat Nelson nga annyonnyola ku mbeera gye bayitamu naddala mu by'enguudo ezifuuse ebiguudo mu disitulikiti eno yaga nti ssente gavumenti ebeeko n'engeri gyeyongeramu basobole okuba nga bazitereeza. Byebyo ebiri eno mukulu Senkubuge ne Jennifer Kambaddiza omuzindaalo.